bulijjo ekiro ssaawa nga 4 waliwo omukazi yazze natutegeeza anti amanyi father amulabye ku mawulire agamba nti father abadde amumanyi anti yagendawo we nalekayo waliwo baago emigugu ensawo n'essimu ne laptop naye father yagamba mukozi we wawaka anti waliwo abantu abamukola ki abamugoberera naye obulamu babuganye navaayo n'agenda naye okuwulira anti yafudde naye tukyanoonyereza ku musango guno tulinda postmortem report okuvaayo ku basawo batutegeeze nti kiki kyamuse naye yatugambye nti waliwo abantu yabagambye nti waliwo abantu bamugoberera